Amanya gange bampita Hindu Kakembo Manya Hinduke Sinabera kibazo naye olunaku luno lunsanyusa nnyo okulaba omwami wange byatuuseeko nebyatuukako omwami wange. So I'm really proud of you, my love. Okay. I see the hard work you put in. I'm sorry, in Kankananti Avant. I see the hard work you put in, and I'm really proud of you. So I can't wait to see everyone on 14th February, next Saturday. Inshallah. Tubagala nnyo, tubesunze, to be very prepared. Very. So, yeah, that's it, guys. Then I would like to thank DJ Jasmine, Big Events, Baseball, for everyone who has said something famous, and another Joseph Famous. Yes, for every so I would like to thank the presence of my wife. Thank you for coming out. That's it up for you, I know social anxiety sometimes. Sorry, Mama, so you meant something to me, and thank you. Thank you for standing up. Those words, I was supposed to hear some of those words like a month back. You get? But I'm so grateful you did such a good thing. So, we have a concert on the 14th of February. It's going to be Valentine's, yeah? So, ladies and gentlemen, tuli ku Sheraton olwo lunaku. It is Valentine's lunaku lw'abagalana, era abagalana bonna oba ng'olinayo omwagalwa wo osobola okujja. N'abali single tetugenda baleka out because it is just a concert at the end of the day. Celebrating life of someone does not necessarily mean nti tuleete buleesi bagalana oba wakitegeera. So buli omu asobola okujja, buli omu najja ne celebrating life of Just Steady. Ne mujja ne celebrating Valentine's, ne mujja ne celebrating concert ya Just Steady. Ebbanga libadde panvu nga tetukola concert. I think our last concert was 2023. So this is our next 2026 February 14th. So buli fani wa Just Steady ali eyo, buli expecting buli ayagaliza Just Steady ogenda maaso, buli amwagaliza, buli ayagaliza Black Man, buli ayagaliza Music wa Uganda aje tubeewo. Pepe Buzzi Pepe Buzzi buli wetwesanga tubeera mu kuseka. Webale kujja osaze kuzibu. So Taksin Maxado kale so lugenda kuba lunaku lwa njawulo. Buli luyimba tukoze live bulungi, tuli Michael Wuma. So njagala okwebaza nnyo omusajja gwe bayita Abitex Promotions okubeera nga mu bintu byonna bye yali ayagala okukola n'akyuzinga concert yange n'akyuzinga nze ng'omuntu. Kino kimpa essanyu era tumwebaliza ddala nze ne famire yange n'abampagira mwenna, era nsaba buli omu ali eyo amagaliza ekirungi kubanga ataddemu buli kimu kyasobola era ataddemu amaanyi mangi okulaba nga kino agenda mu maaso. Thank you so much. So ennaku z'omwezi nga 14 February tuli ku Sheraton Gardens, ladies and gentlemen, Just Steady live in concert. Tulina abayimbi bangi abatuwerekeddeko. So kigiye kwaki mujje tusanyukire wamu, okitegeera.
ekirala okuyingira emitwalo 10, then table y'abantu 8 ya million 3. So ladies and gentlemen, nja kusanyuka nnyo nga mwenna muzze, nja kusanyuka nnyo nga mumpagidde, nja kusanyuka nnyo nga munzizizaamu amaanyi, nja kusanyuka nnyo nga tucelebratingidde wamu Joss Steady on the 14th of February, Valentine eno ku Sheraton Gardens. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, Joss Steady.